kale mwebale nnyo kubanga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel tutambula ne banafa ba Labour World Connect okusinza ali ku Kigoba Road Ntinda bakola nsonga za kutola abana bweru mwebale nnyo gye mukwasaganyiza ddala ne ku Waswa Emma YouTube channel kwe tulisinza nnyo Labour World Video Challenge kweri gena amaso wangulire million kuba ku namba y'essimu eri awo wansi osobola kubanga omanya ebifa ku nsonga z'ogende bweru kakati nno ennaku nga bbiri wabaddewo olutalo mu media ebigawo biyitingana ku social media nga omanyi nti ebintu social media yafuuka ya buli omu asinzira mu nnyumba ye ne mu nsonda waali n'akomentinga ku nsonga yonna ye gy'aba yagadde gy'akomentingako regardless of anything. Omukyala amanyikiddwa nga Zuena Chirema ngono ye mukyala wa Big Size Bebe Cool bano ono abadde afunye rangozi ne media laliza abamu ku bannamawulire n'abantu ba bulijjo oluvannyuma lw'okubanga yalabikiddeko mu kagoye akabadde akatini abangi ke babadde bagamba mbu mutasaanidde kukambala olwa status ye ng'omuntu akapale mwakalabyako keyadde ayambadde ng'omuntu ali ku swimming pool zimuzita swimming costumes atera okwambala kati abamu abantu abasinga obungi bavuddeyo ne bagezaho kubanga bamukolokota nga bagamba mbu ku myaka gye ne ku myaka gy'omwami we nti tasaanidde kulabika nti ayambala ebyo era nga mixed feelings zizze wakati wabakiwagira n'abatakiwagira oba kitegera bulungi nnyo bino byakoleddwa babadde bagenze ku celebrating a birthday ya Bebe Cool ey'emyaka 49 era nga amaze ennaku zaabwe nga 5 nga baleeyo mu nsiko beeyagala bageze okubanga ba celebrating obulamu bwabwe ebintu nga bitambula bwe batyo mu having a fun bwe bavudde ne bekuba akafaananyi simanyi ba producer nga bateddeyoko ke bakubye omukyala Zuena nga adde ku swimming pool mu mazzi nga ageza okubanga awuga akafaananyi okalaga nti yali atukubye mugongo of course nga ayambadde kaleega obugoye bawugiramu mu bumanyi so abantu batandikidde nti munnange maama omulamba ow'abaana abataano alina n'omwana emyaka 17 18 alina n'omwana omulala gwazaala newankubadde si we naye ye maama we gwe tumanyi nga bayita Lan Hendricks omuvubuka omukulu okutuuka ku ekyo mbu lwaki yandibadde yeyambulira public n'atuuka awe tuli ye ng'omuntu yavuddeyo ekisooka n'ababuuza mwadde mwagala awugire mu gomesi oba awugire mu kanzu ekyokubina bagamba bw'oba owulira nga kikulumya nnyo nga byakoze byakunyiizizza unfollow tokowa just go and unfollow olabike nti ate obulamu bugenda ku kintu ekirala ye mwana omuwala Zuena Kirema wate wasobola okubanga avaayo n'abagamba so if it is me bw'obuuza nga nze one culture oyinza okukiraba nga kugamba if you go to culture tekivaayo but instead wensiku yatuuka yafuuka global village oba kitegeera yafuuka global village mumuno zaita kimanyi nti alina abaana ab'emyaka 17 18 mumuno yagenza okweyambula nga takimanyi nti alina sezaala we n'ennyazaala we kale oba nga takimanyi nti alina family n'emikwano gye egimugoberera but sometimes mama ina okuleka omuntu n'alivinga what she wants oba kitegeera eyo ensi yasoose okweyambula yasobeera obwereere fine obwanga bubeerawo n'ebisigadde naye kati ensi yakyuka nnyo obwanga tupreservinga naye obwanga kati bwegatta tokyasobola kuyingirira muntu olwokuba yagenze neyeyambula yagenze naye kuba ebifaana n'ebikoze bitya that is his life, that is her life. Mumuleke yagale, let her live what she wants. Eriyo babikolera bamusanyusa ababyagala. Bafans balina ku Facebook page ye, bafans balina bamukkiririzaamu. Bakkirizamu ekyo kyali. Era bakyagala nnyo n'okusinga kyokola ki? Kyolowooza. Kati gwe ebisigadde gwabira amanyi. Oba kitegera bulungi. So n'olwekyo yabagambye atayagala kumugoberera amwesonyiwe. Bw'obanga kyakulumya nnyo unfollow. Oba kitegedde bulungi nnyo. Goberera abakusanyusa genda kubirira. So that is it. And I believe in her opinion because muntu mukulu si wa myaka mito. Si wa myaka oba 15 ntamanyi kyakola. She knows. Yagenze okweyambula nga amanyi. Yagenze okwekuba ekifaananyi ng'era akimanyi nti kyagenda viral. Sigamba nti kyaliikize, but whatever they did, it was out of their own will. So I think mubaleke bakole basanyusa life is short. Nze Waswa Emmanuel.